abawagizi wabayise ne bajja mu bungi kama mulungi tebanjiwangako emyaka gyonna era abasinze basose ne batyamu nga balowooza tegenda kubeerayo naye maze nebeerayo basose ne batya kuba balaba ebizibu ebyagwawo ne balinda obulinzi kigambo kyange kikyenayogera kati bwe nagamba nti ejja kubaayo era ne baddamu ne bapiikinga bupya kale nno mbeebaza banywanyi bange mwebalire ddala obutanvaamu ebbanga lyonna wadde nga challenges zibaawo bino nabiri ne muwulira bino nabiri amakuuli gonna ne mubaawo nga mugalaba wadde nga weegali naye ne musigala nga mulaga nti Suuna Ben alina okusigala nga ashayininga kati kyebalaze ku makutano ne bw'oba nga oli mulwanyi nga wajjayo embaziyo ogizaayo mu kikondoolo n'ogaayo bannange ono gwe ntema atafa yenze Katonda yeyandeeta buli bonnwanyisa oba olwana na Katonda direct kati gwawulira amaanyi nti osobola okulwana ne Katonda era yongera okujjonkera kyekyo so nebaza abawagizi bange mikwano gyange mwebalire ddala tukoze shene badde ya bugubi nnyo okuviira ddala ku mutima ogwange ng'omuntu gubadde mwennyamivu naye nga nina okulwana okulaba nti nno mbaweera ddala ate ekituufu kye baagalira ddala nakoze sheeno olw'ensonga nti mukadde akabadde akazibu kubanga mbadde ndudde nga njiranga nga weeri kati ate mukadde waffe n'agenda atuva ku maaso kyokka ate ku lwokusatu ebigambo ne bisooka ne bituggwa ebyatuggwa nempeebwa amagenze nze ku makyawo ne nsalawo ne ŋŋamba nti nze nkivudde